matenda majjufu ga Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi. Tumusaba Allah tabaraka wa taala atuwa obulungi obuli mu kiro kino, atukingiriza obubi obukirimu. Ennaku zino wakati wa magaribi n'ishaa'i waliwo dakiika nfunda, kubanga kumpi tugenda okumala magaribi nga tuli mu ssaawa emu n'ekitundu. Kati omusomo guno tegulina budde buwanvu, guli mu dakiika nga 3-4 ne tugenda mu salatu al-isha. Tujja funayo shay'an qalilan, نأخذ شيئا قليلا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجنكم باب المساقات والمزارع. يجمعكم يوم تتسلك سما. المساقات هي الدنيا في سوق بناك. المساقات النبي عليه صلى الله عليه وسلم بفكر أبلي ما بفكر له. كلنا نقول يوم يا زمانه. المساقات والمزارع. مساقات abafukirira ebimera ebibira ku miti waggulu ng'emiyembe, fene, kasooli. Ate muzaara ebyomutaka nga lumonde, muwogo, yenna byabyawula. Sallallahu alaihi wasallam ekyewuunyisa mu ddungu omwo mwe baali nga tebalima abimanyi era abyawula. Lwaki yayogera ku nsonga zino? Zaalingamu obulyazaamaanyi obutagambiika. Yasanga abalimisa baboosi bannannyini mataka nga balyazaamaanya nnyo. Era mu puroguramu ya al-musaqat wal-muzara, musaqat tukitegedde okufukirira ebimera eby'oku miti waggulu, muzara okufukirira ebimera eby'omu ttaka. Mulimu ne puroguramu y'okupangisa ettaka. Puroguramu ey'okupangisa ettaka erimu emiteeko 3, ebiri giri halal, ogumu guli haram. Ebiri egiri halal gye giruwa? Ngenda kupangisa eka y'ettaka $50,000 olime mwaka mulamba, oba bikusaze oba ofunye zibinkwatako. Zeteeka ni mitwalo gyange 5, eka y'ettaka yiyo genda olimire ku byoyagala. Ekyo kiri halal mu sharia. Kubanga ayinza okuba akuwadde $50,000 naye nafuna ssente empya n'enkadde mu sizoni emu, oba ne bimusala n'ataano ge ne gatavaayo. Ne wabeerawo empangisa ey'ekinaku nti byogenda okulima tugenda bigabana percentage. Sina ssente za kuwa, njala kulimizako wano, nda kulima kasooli nyinja kuwaako. Ne mukaanya nti ojja kumpa 20% ku kasooli gogenda okulima, oba 30 oba 40. Nemukanya ku percentage. Amakulu mba mugenda kugabana byonna, waba afunye mugabana kufuna, waba afiiridde mugabana kufiirwa. Eyo nayo empangisa ekkirizibwa. Eyokusatu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yasangawo mu jahiliya period era n'agiwera, yeriwa balandlord bo basinganga kugamba nti bagabananga ebitundu, okuva wano mpaka wali gw'ogenda okulima ebibyo, okuva wano mpaka eri olima ebyange, anti olina ssente ogenda kulima nga bagabana. Kati balandlord baatwalanga ku sayidi y'omu kikko, kubanga mu kikko wabeerayo obugga n'entobazi. Kati ebimera byayo emikisa gy'okuba nti bidda giba waggulu, eno ku lusozi waggulu teri wakalu. Abaali bakuliddeko mu byalo mba mutambula mulinnya akasozi ne mukka ne muyita mu kagga, mulinnya akasozi ne muddamu ne mukka ne muyita mu kagga, oluusi ne ku nkoma. Kati ebimera ebiriraana eno ku kagga bifuna otuzzi wali. Eyo empangisa y'ettaka ekika ekyo n'agiwera sallallahu alaihi wasallama, kubanga erimu obulyazaamaanyi. Watute ku sayidi wali amazzi, emikisa gy'okuba nti gw'ogenda kufuna emaali nnyingi, ebimera bye biyitemu, ebyange bife, giri waggulu. Yasanga baliko ba ahlul Madina, ab'e Madina, ab'e Khaybar, naddala e Khaybar, kubanga Khaybar mantiqa ziraiya. Khaybar mantiqa ziraiya, kifo kya bulimi. Natuukawo kirimu entobazi, balimirayo nnyo.
bwe twogera mu nsi z'amalungu okusinga n'ekifo ekirimu entobazi si byangu, kiba naadira jiddan, lwalumu nnyo okusanga ekifo nga kirimu entobazi. Naye ekifo kino ekye Khaybar balandiroodi bwe baakolanga abalimi kakananga musajja wattu sizoni egenda okuggwako ng'afunye 10% ate omugagga alina 90%, kubanga yatutte sayidi ewali amazzi, ebimera bye ne bijinjimuka, nze ne wange tulinda nkuba ne bikala, nabbi n'akiwera sallallahu alaihi wasallama. Bwe kibanga gw'ogenda opangisa ettaka talina basente za kuwa mugenda kugabana bya bulimi, ya imma okuteesa percentage nti ntwala 20 ku byogenda okulima oba 30. Bweba bifu sizoni bwe yefa tufiirwa ffenna, yanti munange byafudde kati sizoni bwe piikinga ne tufuna sente nyingi tufuna ffenna. Kati mu baabu almusaaqaati walmuzaara egimu no ku miryango emizibu mulimu hadiisi enzibuzibu. Omumanyi yateekamu hadiisi ya Aisha radhiyallahu anha. Bwe tunaba tumaliriza tujja kulaba lwaki yagiteeka mu kitabo kino. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. رواه البخاري ومسلم. حديث يفكم مع عائشة رضي الله عنها مولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه مشال والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أزال ومكة يلي مشال مقريش القرشية أجدت كبيرة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم باوي yamufumbira emyaka mitono nnyo egitawera mwenda n'amufaako sallallahu alaihi wasallam. Omukyalo ono mukugu nnyo muyirimu, omu ku bamanyi ba umma ye mukyalo ono Aisha radhiyallahu anha. Atunyumiza Chombaka sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudi ta'aman, yagenda okugula emmere ew'omuyudaaya, tiwali sente, n'amugamba mpola. Omuyudaaya n'amugamba osingira ki? Warahanahu dir'an min hadidi, n'amusingira engabo ye shield, n'agimulekera bwe naleeta sente nga onziriza engabo. Yali yakolebwa mu byuma, engabo zyakozesebwanga edda okulwana, okiyambako amafumu obutakutuukako obusaale, bayita shield mu Lusungu. Nabbi yalina engabo ye baamukolera, wadde teyitabanga nnyo mu bato muli, naye yabeeranga armed nga banekiso kye n'engabo ye sallallahu alaihi wasallam. In case nga bumanyi embeera z'entalo mulaba yinza omulundu, kati baali bamukolera engabo ye gy'abeera nayo. Yasingayo omusajja omuyudaaya n'amuwola emmere. Al-Yahud abayudaaya be bagamba nti basoma ddiini ya nabbi Musa alayhi salam, be bayita abayudaaya al-Yahud. Ate abanaswara be bagamba nti basoma ddiini ya nabbi Isa alayhi salam, be bayita abanaswara. Kakati ebyokuyiga mu hadithi nfofoolo, ekisookera ddala twogera ku first family naye bali mu kwewola mmere. Twogera ku first family bali mu kwewola mmere, embeera mbi. Eyo State House gye twogerako. Fwe tuddawo ne tukaaba mbu sente zibuze. Tuddawo ne tukaaba esente zibuze, tezirabikako, tetuna kyakulya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam maama Aisha atugambye nti ishtara min yahudi ta'aman, yagenda okugula emmere w'omuyudaaya nga tewali sente. Warahanahu dir'an, n'asingayo engabo bamuwola emmere. Kati ffe tukaaba ki? Wabanga afdalul khalq, ekitonde kya Allah ekisingayo ebbeeyi, kirabise mu mbeera efaanagana okwewola akawunga, atwalire abeeka balye. Allah tabaraka wa taala nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyamuggulirawo duniya, naye yamuggulirawo akhira. Yamuggulirawo akhira. Oba obuusabuusaamu tuba kitukutegeera. Ebikwatagana ne ibaada, kusaala kiro, kusoma Qur'an, kusiiba ebyo yali abisobola. Teyamuggulirawo duniya mu byenfuna,
kubeera ow'ebbeeyi buli kimu akyeso kyetuusaku nga bw'ayagala naye yamuggulirawo akhira. Ekitonde kye kisinga ebbeeyi tekiggulirawo duniya. Bwe kiba nga first family bali mu kwewola kakati nze mba ndaajana ki? Bwe kiba nga ekitonde kya Allah ng'edduwa zaakyo zaanukulwa ali mu kwewola kawunga nze nzaani, kitegeeza ki? Tukabe mpola tugende mpola. Allah afa atwagala. Oyo tamwagala ekyo. Teka kutandanga n'olowooza oba Allah namukola ki oba kakati kiki yalabbi ssente bannange bafuna, oyo ali mu kwewola. Ekimu ku byewuunyisa ssente yazinoonya azisasule ne zibula n'atuuka n'okufa nga takimeyo dirham, takimeyo nga boyi. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bwe bamugamba amawulire ago n'agenda n'asasula ssente ezo, ate nno engabo za nnyingi ku ssente n'ajjayo engabo. Ssente yazinoonya ne zibula n'atuuka okola ki? Okufa. Kiro ya kawunga ssente ezisasula kaduuka zibuze paka omusemaka wafudde. Tuli ku state house, tuli ku first family ya umma ba ahlul bait. Tetwogera mu Luwarabu abamagana tulowooza tusaaga. Ahlul bait kitegeeza first family. Paka kufa Abubakar Siddiq radiyallahu n'agamba nti tetuyinza kuleka dere ya mukulu omusajja ono agitwalibwa ate ku kiro ya kawunga kubanga yabbeeyi ekisooka esene nnyingi. Ekyokubiri kinalabika kitye mu byafaayo nti byatulemerayo n'asasulayo ssente n'akumyawo engabo yaffe. Kyetusoose okuyiga mu hadithi gyekyo, bwe kiba nga first family beewola nga akawunga ku dduuka olwo nzinzaani. Ekyokubiri kyetuyiga mu hadithi kikkirizibwa okolagana atali musiraamu. Lwaki oza yagenda wa musajja mu Yudaaya? Mu Madina temwalimu bamasahaba abayinawo nga balina ku buduuka. Era tuyigiriza nti kisoboka okukolagana n'omuntu nga si wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokusatu kye tuyiga mu hadithi eno, arrahnu, omusingo. Omusingo gukkirizibwa okusinga ekintu nga weewola ssente. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda. Allah yagula ku musingo mu suratul Baqara ng'eggwako. Wa in kuntum ala safarin, bwe mbanga nga muli mu safari, wa lam tajidu katiban, yali yagula kukuwandiika ebbanja. Arrahnu, omusingo kye ki? Tawfiq ad-dayn, okunyweza ebbanja nti nja kuzza. Tawfiq ad-dayn, sebo njawula kumpola miliyoni 3 naye kiyaga nti nja kuzza. Ekyapa kyange kikyo kya miliyoni 3 kwata. Era olubeerera omusingo gulina kuba munene ku kyotwala. Amateeka gafuga omusingo mu Busiraamu. Kyondekera wano nkwe miliyoni zange 3 nzikuwole kirina kuba nga kinene nga kiri miliyoni 5 7 kudda waggulu. So singa tekyondekera kya ssente ntono. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasingayo dirham. Dirham bwe twogera mu Luzungu eba bullet proof, naye ngoza kiro ya kawunga egula ezo. Essente ezigula olugoye olwo bwe lutyo ezigula kiro ya kawunga oba kiro 3. Kyogenda okusingayo kiteekeddwa okuba nga kinene ku kyotwala. Engabo gye yasingayo yali ya bbeeyi nnyo nga kawunga oba osaaga busaazi. Tawfiq ad-dayn, okukakasa nti ebbanja lijja kudda. Bwe tuba ebikakasa nti ebbanja lijja kudda mu shariya bibiri, kitabatu dayn, okuliwandiika endagaano, oba rahan, okusingayo omusingo. Ebyo byombiriri Allah tabaraka wa taala tukubiriza, ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu. Abange mu abakkiriza bwe mbanga muwolaŋŋanye mu kaseera akagere muwandiike. Era abantu bangi balaajana bakaba amaziga namuwola tazza. Kiki ekiraga nti wampola nga tewali? Ate ku mulembe guno okuwandiika ebbanja kikulu kubanga mwajjamu obuyaaye bungi n'obufere.
olaba twayita ne documents mu nika, marriage certificate, divorce certificate, tebyaliwo. Kiki ekibireesa? Buyaaye. Anti ate omukyala bw'atalaba afunye enkya omwami ow'ebbeeyi ng'ate avaayo nti nze simutanga abye mukazi wange, era tubirabyeko. Naye nga yamutadda. Kati olaba olw'okuba nti tetukyali ku ddiini, mulimu obufere bungi, ne twetaaga documents. Kati ate owoolwa otya nga towandiise? Mukola mu ky'omusingo, akusingira atya ekintu nga temuwandiike wansi n'ababaddewo abajulizi? Enkya muntu agenda okukola obuyaaye nti ate twawandiika wano n'abajulizi baabano naawe kennyini basayiningi. Kati olwaleero okudocumentinga ebbanja kikulu, kubanga ye Allah yatugamba dda mu Qur'an kiri wajibu okuwandika ebbanja. Kati ate ku mulembe guno okususa obufere kisuka okubeera wajibu, oteekeddwa okuba nga owandiika wansi. Kakati omusingo mu hadithi mu aya Qur'an eraga nti omusingo gubeera mu safaari. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbuda. Bwe muba mu safaari n'owola omuntu, ye Allah alaga singa temufuna agenda kuwandiika ndagaano, ateekewo omusingo ogulaga nti ajja kuzza ssente. Omusingo farihanun maqbuda, kwata omusingo guteekewa. Ate hadithi ya Aisha radhiyallahu anha eno, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ishtara min yahudiyyi ta'aman wa rahanahu dir'an min hadid. Yeraga nti niba tewali safaari, kubanga Nabbi yali mu safaari, yali Madiina, n'asinga engabo ye omusajja omuju, n'amuwola ekyokulya n'atwalira abantu be. Kati omusingo gukkirizibwa mu Busiraamu, wabula emisingo gisingana. Waliwo omusingo gwe bagenda okusingira nga tulina gukozesa kubanga oba oyonoona, ne wabawo omusingo gwe bagenda okusingira nga tulina ogulabirira. Kati ng'emmotoka togiteeka buteesa awo egenda kwonooneka, olina okustartingamu engine oseetulemu bwoti, kubanga ebimu emmotoka gyekoma okupaakinga ate eba ekaddiira ku supiidi okusinga etambulamu. Ate tulina vuga nnyo era ate obeera eyonoona. Waliwo omusingo nga bamusingidde ente erina ennyana eyonsa, ekitegeeza n'ogikama, kubanga ebisolo ebyo ebikamibwa amata ate bw'otakikama kifuna ate obuzibu. Ne wabawo emisingo nga ttaka giyitula butuuzi awo tewali buzibu, teryonooneka. Kati emisingo gyawukana. Waliwo emisingo ng'olina okirabirira. Bakusingidde entebe, oli akusingidde entebe ze tozituulamu, oyonoona ozikaddiya, teeka buteesi wali wabbali, era bw'otuulamu bamulyaza amaanyi. Kati kisinziira ekika ky'omusingo gwe baleese. Waliwo ebyokulabirira, waliwo ebyokuleka obulesaawo, ne wabaawo by'otalina kukozesaako wadde, nga bw'obikozesa oba oyonoona. أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهانه درعا من حديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول emere ew'omusajja omuju batalina ssente, n'amusingira engabo yali akozesa mu ntalo, yali yakolebwa mu kyuma sallallahu alayhi wa sallam. Alhadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ojja kukisanga mu bitabo byombiriri ekya Imamu Muhammad bin Ismail al-Bukhari okuva mu ggwanga erya Uzbekistan, kyajja mu Russia, yatuwandikira ekitabo ekyo, n'ekya Imamu Muslim bin Hajjaji bin Muslim an-Naisaburi okuva e Naisaburi, katundu kali mu ggwanga erya Iran, emmunyeenye eno gyesibuka. Bwe twali twogera nga tutandika twagera tuli mu Babul Musaqat wal Muzara, omulyango gwogera ku kunywesa, kufuukirira ebibala ebyokumiti waggulu n'ebirimwa mu ttaka. Tutandise neno hadith. Eno hadisi ekima kimuli olw'ensonga nti mu kulima era mwabangamu emisingo, mwabangamu okusingayo, kubanga oluusi yayagalanga okupakasa, yayagalanga okuyimirako mu nnimiro nga tena sente zikusasula, n'akusingira kyakusingidde. Oba faamu ye ey'eŋŋamiya, bw'omuwa ennimiro alime, amanyi eby'obulimi era amanyi bifuna ssente.
mwabangamu okusinga akusingira ekintu muwe ettaka alimireko then bw'anaamala ng'atunze yasasula sente kubanga ajjukira nti ate omala ofuna emaali otunda nosasula abakubanja n'ojjayo kye wasinzeeyo kyava agiteeka mu babul musaqat wal muzara wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Eyo hadith yasobodde okwejjukanya akawungeezi ka leero. Obudakika obusigadde tujja bukozesa mu al asila wal ajwiba. Naye ebyo byonna bye twogedde biraga obwetaavu tukyalina obw'amaanyi mu kunoonya help. Ekyo kimu ekyokubiri biraga nti owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama buli kantu akaalina amakulu gye tuli yakakoonako, akataalina makulu yakakoonako. Tufuna ebibuuzo akati akalirako omwana akalira kaba kubanga kalina amakulu sallallahu alaihi wasallama yandibadde akoogerako. Naye olwokuba tekalina makulu naffe tukawa makulu noonya dustbin weeri ekyo n'okyogera mu Buganda oba owedde ayala kutukola kaba kubanga akalira kalina amakulu yandibadde akola ki? Kati wuyo atulaze n'ennima atunyonyera ebalima ng'onoopangisa ettaka n'akukkiriza opangisa ssente bagende balime oba mugenda kugabana bye balimye so si nti gwe lime eyeeriyo eyeeno yeyange kubanga eneyinza okufa eri neeyitamu musajja atunaalimira bwere waba atuse mu nnimiro sallallahu alaihi wasallam. Kati byataawa makulu ebitalina makulu eri umma tiyabisinyako sallallahu alaihi wasallam. Naye ffe ate tubiwa obudde ne muvaamu n'olugero nti amulabirira nga kalira ka muto kubanga mu puroguramu zaffe eza wano mu Buganda akuba kalabirira olulabirira katerekebwa kakuumibwa n'ebifaanagana ng'ebyo. Omukulu angambye ebibuuzo bya mikono sitera nnyo byagala kubanga abamu batya balina ensonyi tulowooza nti okwogera wano mu bantu kyakusaaga bakuteekewo wano olabe entyo ziyinza okuyitamu wenna ate nze nsobera ne wasooka okutuyana oba kiki entyo ziyinza okuyitamu ayinza okuba n'ekibuuzo kyagala okubuuza nga kyabuvunaanyizibwa naye nga atya abantu ate abalala bakalu nnyo ekisusse ala kunsinga bukalu nasooka kunyumiza ebiri ku kyalo nga bwe yasanze traffic jam ku makyana okakana nga akugyeko omuzindalo. Kati obigatta byonna ffena tuganyirwe tutera okuwandiika insha Allah. Alaikum assalam. Naam. Kakati Mukama waffe abuuza nti tulabye nga Nabbi yatuuka n'okufa sallallahu alaihi wasallama ng'alina ebbanja omusajja atali musiraamu. Tewaliwo Baitul Maali al-Muslimiin mwayinza kukwata ne basasula ebbanja ly'omukulu. Yaliwo Baitul Maali al-Muslimiin yaliwo. Naye ekimu ku byolina okumanya Nabbi sallallahu alaihi wasallama yeewalanga hatta ne basahaba bonna ridwanullahi ajma'in ebintu by'abasiraamu ofunako n'ebyomusiraamu kasita bijjanga bya group nti bya busiraamu by'abasiraamu obibanga wala. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu baamuleeteranga ennazi. Abantu abeeru balina inaaya khas endabirira ey'enjawulo mu nviiri n'abaami bo balabirira nnyo enviiri era ne bwetufunye muvubuka abaswayiri basigamu muno ebintu ffe abaddugavu tetulina kaliisha ekyo nga nsigamu byaki. Kati babaleeteranga ennazi nga eva Iraq, ennazi bamufumatiya nga oyiro
kati mu bazigabire abasiraamu e Madiina. Emputizi Umaru ziyamala mu kujjamu n'agaba omu ku batabani be nga agitulula n'awezaamu n'asiima, n'attulula emputa endala n'awezaamu kati lumu aba afudde ali emmere n'abaana be namulanga enviiri zirabika bulungi, namugamba mutabani jangu okuwunyamu nga muwunya ennazi, namugamba obbe mali abasiraamu oyera kunjokesa muliro ku kiyama, namugamba nti anze sigiba zino empute zino z'obusudde kuba balina ozikuŋŋaanya ziddeyo Iraaka bayite endala mwenzitulula. Bamalira ku saluuni, bamalira ku saluuni zonna tulekaako wadde nako toddangamu kukwata ku nazi y'abasiraamu. Oba owulira oyagala nazi ffe tuli banaku, naye nga yonna tiriyoni zonna simanyi zitazimeka zitukira mu maka ge. Omwana yamubuuza ogambye nti nazi y'abasiraamu ffe tuli baki? Tuli ffenna beesambanga ebintu by'abasiraamu kubanga si byangu. Olaba ebyokukyajingira essimu mu muzikiti ebyo n'olinyisa bbiru z'abasiraamu tokyagingira mu toyita simu y'omuzikiti kukyajingiramu. Waakiri okyagingira mu masannyalaze g'omusiraamu, naye abasiraamu abangi kati baabyewalanga. Baitul Maali yaliwo naye ng'ani agenda Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda atoole muli tagitoolamu, ajja kufuna enziza asasule. Eringa tayagala bikwatako ebyo by'abasiraamu kyokka nga waggulu awo oyo mukama waabwe yesa abasiraamu naye nga abatusooka abalamu ffe tabakusaaga. Imaamu Nawawi batusinza ku Imaamu Nawawi, Yahya bun Sharaf an-Nawawi bamuzaala 623 hijiriya, 623 e Damascus mu Syria. Mulamanzaani ngajja n'entende mu nsawo bino batambuza mu muzikiti bino batabikwatako ebyo abasiraamu gw'osoma ddiini ki ndi musiraamu n'ebyo abasiraamu abangi bwe tumala ntugamba nti tuli ku nkola ya salafu salihin bali baali ku birala nnyo, naye ffe wayinza okkanira ennaanaasi ne bakkanira entende ne bakkanira amenvu. Abo abasajja oza lwaki bazitowa ne wayita senkyale nga bakyazitowa ne wajja senkyale endala ne wayita emyaka 10 ne wajja 10 ne wajja 10 nga buli myaka 10 egiddako bakyazitowa, balinga beegendereza. Myaka bali mu myaka 1000 naye umma ekyabavunamira beegendereza nnyo eddiini yaabwe nga bo tefa ku bwogezi. Imaamu Nawawi nga baleeta olusaniya alondeko entende atane ndi bulungi, ne baleeta olwa meloni ndi bulungi, naye ngaeze n'akatendeke ako yaguze ku ssente ez'omuntu oyo ze ebyabasiraamu ebyo ebyasiraamu abangi abo okuggyako ng'oli ku zero totaale tolina kakulya, 10 tekirimu mu nsawo. Abo bata salafu salihin. Baitul Maali al-Muslimina yaliwo ng'ate ngagga nzibu. Twajisomako mu suratu Maida, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu. Eyo aya kakuba Baitul Maali bali bajibbya abazigu basanga muli emaali ensolo zijjudde omwo ne bagoba. Malaika Jibril ne mugamba nti emaali yonna bajibbya abasiraamu n'ayingula ne babafuna ne babamuleetera. Allah n'abasaako etteejo naye ensolo nga sufu obugagga buli eyo, engamiya, embuzi, endiga biri eyo baleeta zaaka bijjudde eyo. Baitul Maali yaliwo nga ngagga nzibu tende nakuddayo okulabikako ku mulembe gwaffe. Ng'efaamu eri awo ya umma wajjawo omwetaavu batundako engamiya 2 bamuwa agenda yeetereze, ne wajjawo omwetaavu ne batundako embuzi 50 ne bamuwa agenda yeetereze. Naye nga bo baalinga beewala ebintu eby'abasiraamu. Waakiri yafuna omusiraamu n'agamba nti nditunkanayo ku kiyama mu bw'omu bwe, naye bano abangi bano baba bazibu. Naam. Al-adhan lesa wala kam bagi al-adhan? Naam.
sababu gyoli limako naye ebimera byetukirira waliwo bino byetuyunga ogeza omuti eno wansi nga gwa muyembe waggulunga mucungwa kali prosesi y'okukula awo oyunze biyunge kiramu bakikeeki okuyunga emiti ate obuuza kyakuyunga miti tewali buzibu kikirizibwa okuyunga omucungwa ku nniimu oba kamalima awa oba mangada yajuuzi kikirizibwa. Naam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Nfunamu obwetaavu okuba nga netaaga chenji y'emitwalo 5 oli bw'aba kuteresezza ssente ze emitwalo 5 nga bwa 15,500 n'ojja wetaaga chenji omala kumusaba bw'otamusaba aba tulina amaana omala mumusaba nti neetaaza obwetaavu bwano bwa chenji bwa mitwalo 2 ate obwo bwa 5,500 njala kujjako bw'otamusaba oba tulina amaana ojja kubuuza nti ate 5 kyenga bwe yagiyitiriza bwe giri si gyegyo yakuteresa chenji naye musabe sajja kugaana n'oba takuteresezza bayinza okuba zikuwadde ozitwalire omwana oba ali ku ssomero gw'ogenda sayidi eyo omwana affe ali eyo zimutubwere nga za chenji noyagala oyitooleko kubiri eno gye baazigambye eno oba ng'oli mu buzibu nga oteekeddwa ng'oli mu buzibu bw'amaanyi tolina bufulumiro ojja kugenda obagamba oluvannyuma nti naye bannange sente zino nazikolako ne bwe nti zibakizonyiwo otuukayo eri mwetondere nti sente zino baazimpa nga wa chenji mu kkubaawo nga nzija neneetaaga chenji naye nenzikozesaako naye zikyali 5 nsaba onsonyiwe ngoza salafu salihin ebiyita byakuzaaga ogera bwogezi n'otambula n'oniigira n'ogenda serious bye bali basajja begambye nti nakati umma ekyabavunamira beegenderezanga na waalaikum salaam. Omwana azaalibwa mu bwenzi aba mu buvunaanyizibwa bwa mukyala kati ate omwana azaalibwa naam nga ani yabagamba nti nno omwana azaaliddwa mu bwenzi aba muvunaanyizibwa bwa mukyala era bwe batukubira amasimu nalyoka akugamba kakati omukyala neesibako mbundabirire omwana twamuzaala mu bwenzi kyokka n'atatunulira nti bwe obwenzi buli bulamula butya n'aweereza ka vidiyo kaseeka bosa n'akaweereza omukyala nti omwana w'obwenzi aba nakitaawe envaako n'atamuweereza kagaana bwenzi ate yandisoose muweereza buli akagaana obwenzi vidiyo eyo girabye amashefu bagaana obwenzi yiyo giwulirize amuweereza akagaana nti omwana w'obwenzi aba nabakitaawe eri vidiyo endala bagiteekamu ma lakum kaifa tahkumun ensonga tuziramula tutya ezo ekisooka bwe kibanga omwana Adamu asobola okulonda omwana kasasiro n'amulabirira ng'owuwe bw'otya ate yaliko question mark kubanga osobola omulonda kasasiro nga tolina manyina gy'ava tumanyina ggwanga lye oba mu lugwalo oba muteeso naye n'oba ng'okakatibwako mumuliisa kiba kikakatako waajibu okumuliisa omujjanjaba okumusomesa byonna bw'otya ate yaliko question mark kino tukiyige bw'obanga oseeredde n'ogwa mu nsobi emu ofubanga okulaba nga tokola ate endala yakubiri kubanga oluusi ensobi emu esobola tukozesa ensobi 5 emu bweti museeredde mukoze ezambi y'obwenzi eryo limu tukoze ensobi ey'okuyituganya omusomesa eddiini anti mbutankwatako ezo ensobi 2 ate nisa okunywa omwenge mutemu mwenzi ezo 3 kati ne mwe mufunako ddukira kubanga olwekyo bata soda katonda gyaliya saddaka ekulukuta nobere n'ezambuni gyali mazembe agakulukuta oyo omwana mumamweta mu duniya
ali mu kunywa mwenge, ali mu kola buseegu, mufunako kati ndayo nsobi ndala. So ng'ensobi yaffe bandibadde tulwana ne tukoma ku ki? Kwemu tumusomesa eddiini nayiga Allah we n'amanya haramu n'amanya halaali, tusudde busuuzi ekyo. Kaatamirukuke akole obuseegu bwonna gw'ojja tuuka ofufa ogende ove wano naye ng'olese amazembe agakola ki? Agakulukuta. Bamasheekhe tusinga kwera ku sadakatun jaariya, saddaaka ekulukuta, naye waliwo ne zambun jaari, amazembe agakola ki? Nga wafadda n'ova mu duniya naye nga bakuweereza. Kyate bino kyanti waliwo omwana wo gwe waleka eyo. Singa nzisa emiggo tiri kubanga n'owasadakatun jaariya bamwanjulira. Ate zino nti guli omuzisi gwe mwazimba ovudde bino. Alhamdulillah. Ate no bamwanjulira. Ensobi bwebezze olwanagananga nayo n'ekoma kwemu. Ezafuuka 2, 3, 4, 5. Kubanga naye ajja kula ate naye azaale. Naye nga limu eyo embeera bya buseegu, nabo bazadde bagende eyo. Omwana sallallahu tukingiriza obwenzi alabirirwa. Gwe ateeberezebwa okuba nti oleka gwe kitaawe. Oba osobola okulabirira gw'olonze obulonzi, otya ate oyo aliko question mark. Muwe buli kimu. Ate ajja kujja okuziika. Tuli basajja bakulu mutuuka mu kuziika ne bakulaga abaana b'omugenzi Hajji nga bonna bamakanzu ejaabu nga kuliko omwana omuwala ogwo ayambadde obuntu bwe bwezayeze mu disiko. N'obuuza nti nno naye muganda wammwe nti lwakuba Hajji yali amweganye. Amakulu teyamusomesa ddiini nga bano. Kati azze kuziika kitaawe mu bukete. Oyinza okweza yazze ku beauty contest. Ayambadde ku ntukomendo omufugwa azze kuziika kitange. Bano bakubwira nti Hajji yali amweganye. Amakulu n'atamufaako kumusomesa ddiini gy'ola ayambala bw'atyo. Naye ng'ate bano abalala bonna balyoke. Bwe tuba nga tusomesa gwe tulonze kasasiro gwe tumanyi na gy'ava, tulina kona kakwate, gutya ate oyo. Wallahu a'lam. Tekiweddeeyo kimaleeyo tulabe. Omukyala obanga akwatibwa bukwatibwa nga tumanyi kitaawe tewali buzibu, era naye tumukuza abasobodde mumukuza. Kubanga kisoboka okuba nga tumanyikiddwa kitaawe. Talina buzibu. Lwakuba tebafaanagana n'oli owa reepu asobola okufuna omusango omukyala okusinziira reepu yabeererawo, yali ayambadde atya, yaliwa, usanga ayambadde bubi, tambula kiro, ayambadde obuntuntu buzibuzibu, era naye bafunako omusango kubanga yali sababu ye kennyini. Ne wabawo okuba nti yali reepu nga omukyala yali mu kifo kiri safe. Naye wabanga naye alinako contribution ku rape bafuna omusango. Isooka tambudde yekka. Obudde bwakiro. Ate ayambadde buntuntu buzibuzibu. Aba afunako naye ku musango. Wallahu a'lam. Naam. Sheikh Umar. Wa alaikum assalam. Okay. Naam. Bane munasonyiwe pesa ali kutusenga nzijjawo kuwa boda. Naye sina mirembe. Bano sibona kulabika bwe wati. Era mbalina kuyimiza ddala lusula pesa lino. Si kyampisa kujjanga mu bantu. Nga bano wagudde we wati. Ate bwe nsibe eno wantuga. Ekkanzu zimutuleetera ennaku zino zonna nzibuzibu. Naam, kakati katumala okufuna okwazina inshallah taala. My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Surah Al-Qiyamah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا okuteesa ne bakimugulako banaakigaba hatta ne mayiti ne bakizuula nti mayiti eri tusanzemu ekiyungo organ esobola okugasa ono naye tubona kusaba famire tubana emayiti yammwe erimu ekiyungo esobola okugasa abalamu olenza okubuuzibwa gye biri naye lwakuba ebyo bibaawo ng'omuntu yakakala yakafa naddala bafa accident abadde mulamu bulungi kubanga Allah yatonda omwana Adamu nga bw'aba afa tazikiza zonna swiki lumu swiki zigenda swikinga mpola emu ku emu eduniya eno Ibn Qayyim al-Jawzi agamba nti amaaso gakeewe dakika 5 amaaso okuzikiza layiti yaago galeme kuddayo okulaba kitwala dakika 5 ng'omuntu amaze okugiwamu omwoyo Ibn Qayyim al-Jawzi gwe twogerako bali mu kyasa kya 6 mu myaka gya 600 Ibn Qayyim al-Jawzi amaaso gakeewe dakika mmeka amakulu singa omuntu ono aba afudde ne bagamba ngugi takasobola okugasa omulala tebizikira byonna lumu kompyuta ezimu zisigala zikyali on ezigenda ziswikinga mpola sisitimu eri wano jamaani eba kubanga mwanadamu yagikola singa tutambula tuleekana nti fakitole naye Allah yazikola zonna ziriko silencer zonna operating system eri one amafakitole g'olina g'otambula nago wano gaba kubanga mwanadamu yagakola wandiwulidde ebimu ebisa obuwumba bireekaana singa tutambula tuleekaana ate eyo y'okusigeni kati emukuba emujje nemuzze ate eyo yekuba emmere gyalidde naye eryawo ereekaana naye yayawukana Allah tabaraka wa taala zonna yazikola nsirifu kati zonna zina swiki zaazo Allah yamanyi gye yaziteekamu zijjako mpola ekimu ku bintu ebiwangaala ennyo lwe kasikiini kano ng'omuntu amaze okufa kasikiini kano katola ebbanga ddene olabangako okusaaga ngaakagayaafu kasikiini kawangaalira ddala nakukola My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Surah Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. في الدنيا يزيد
بشيء عشري. طيب جزاك الله. بسم الله الحمد لله وبه نستعين. kakati muganda wange bansabye organ n'engimu manenga njajja muguza tewali buzibu nira kuba omugabira ekisinga okumugabira kyekisinga okusinga omuguza naye bwe olabye nga bwe tutebenkerana kya mugabira n'osalawo omuguze tewali buzibu kikkirizwa era byombi bituufu. Omukyala eyeewagula n'agenda kukola olwaliro bagenda mu Bawarabu. Mu byonna byonna bye tukubiriza abantu baffe obutatola bantu mu Bawarabu naddala abaana b'obuwala tajja kufa njala inshallah asigale wa kukwata omwana w'omuwala mu myaka gyalimu egy'ebbeeyi 22 ate omumuliza agenda pakati mu myaka gyabiremu w'ebbeeyi tujja kufuna omwami anaamutwala olaba tusobodde omumukuza omumujja eri mpaka awo wanaafiira enjala nam asigale oba owulira ngala nnyo omukyala agenda akole weereza abakadde myaka 45 naye omuwala omuto si kirungi kubanga obutonde bwatondebwa nga ku myaka egyo alina programu emulinze mu butonde abange ani agamba omwana omuto nti katandika okutambula ani akimugamba gyali butonde buli munda muli body changes ezikireeta emyaka 22-25 body changes nazo weziri zimugamba programu ndala etumuwoleza mu ndala teweerabira nti ensi ziri ez'Abawarabu desert ensi yonna bwe banga ya desert ekirungo kyesinga okuleeta mu muntu mukwano kasootuka mu nsi y'eddungu kyesooka okukyajinga mu mubiri gwo z'ensonga z'omukwano ali myaka mizibu ayingidde akasika agenze mu desert kati n'abigatta byombiri ebi olwo ne gujja bagira bye mbagamba mbimanyi nabeerako mu ddungu nga nsomerayo emyaka twava wano nga sirina bakyala nga ne programu z'okuba sirina zirowoozaako weeks 2 nga twakatuuka e Madiina nga buli gwotukaga nti njagala kudda Uganda kuwasa nga twava eno nga programu tetugirina bamasheefu baffe batusomesa basooka ne bakitugamba oluvannyuma nti eddungu hiiti eri ebeeramu ekyajinga nnyo emibiri guno gwonna organisi zonna ne zizuukuka ne ziba active buli kimu kati okakananga programu esoma bwetyo n'emyaka gyennyini bwe giri kati bw'ogatta byombiriri naye waba yeewagudde bwe bwaguzi obufumbo bukyaliwo kubanga kibanga era omukyala anoobye aba yeewagudde obufumbo bukyaliwo kati tuteese tutuuke ku nzikiriziganya then bwe muba mubugaddewo nakyo kimanyikwe bwe buba bukyaliwo nakyo kimanyikwe omukyala anoobye aba yeewagudde naye tikiggalawo obufumbo buba bukyaliwo okunooba kw'omukyala abaami abamu nze siisima mukazi saala kumumanyiira n'azimba alowooza mbu olukyakoze kya ddiini era kya bugunjufu ekyo si kya ddiini era si kya bugunjufu ekyeddiini era nga kya bugunjufu olutegeera nti anobeddewa nti gindi gy'olaga ate mukulu kiki kimye mukazi wange agambye aliwa ekyo kiraga ddiini kiraga bugunjufu naye bwe otagende baga nti wayi bulijjo omwana affe ali kuyoleke omusajja talinyanga nako wano kitegeeza dde yamukoowa dda oba naavaayo bataaveeyo kwegendayo banno bano bagenda nakukolereza nti oyo Amina alimba omusajja ajja wano enkeera yatuula na wali oyo omusajja wa Amina enkeera yajja wano agana kimye mukazi we twatuulako awo famire yennyini yegenda okuba nga ekolereza nti yajja n'agaana oyo kati omukyala okwewaggula n'agenda kitegeeza nti obufumbo buweddewo kasa tuba nga tuwuliziganya tuteekewo amateeka nti nnyabo nze sisembe ekyo kyagenda eyo okukola ku mawo wano era nkuwadde budde bwe buti ye nno bwe bagendeyo batamama weeks zigenda okubeera 2 nga yejjuse kyamututte ekyo ala kuddaka nga eddungu limuyiseemu ate nze neewunya balekawo abasajja bagende bakole ate abali eri banoonya basajja kudda kufumbi bano abali wano ala kusula obufumba dduke mu Buwarabu abali eri batukubira amasimu nze newaba alina kaluumu ako atalina wadde 10 ja kukumira akawunga gwe munfunire kyokka nga ate wano yalekawo abalina n'amaka balina ennyumba yaabwe gye basulamu
yadduka n'agenda ne yeegatta eri. Alaikum salaam. Kasita otaddeko ekigambo looni ebyo byonna ebiddako biba bifuudde byogedde ku musingo, naye ffe kasita otaddeko ekigambo looni oba kuliko omusingo oba tekuli, kino kiyita biri byonna tetutunulayo. Naye oba ogenda gyebogera miliyoni 2 nga yandibadde ya 10 naye nga mulimu akagambo looni, kiba kimaze okufa. Iyo oli omusajja yaseetinga ekigambo looni nga tulina woonera biba. Kasita kijja mu kigambo looni bazze bakweka biba bagikyusiza bati kati ate waliwo gye nnawulidde endala ogenda okukola sente miliyoni 1 bulijjo bagamba nti olina kukola miliyoni 1 ozza miliyoni 1.10. kati ogenda okukola miliyoni 1 basooka kuteeka 10,000 noleka bakuwola amakulu liba yasooka eno bakawunze bati awulidde era ozizeemu ekitundu ozizeemu 10,000 bazikyusa bati. Ekibuuzo ekisembayo basebo. Alaikum salaam. Nawe buuza ekyo. Alaikum salaam. Omukyala yafumbirwa muganda waffe Siraamu naye alina obuzibu mu maka ge nga okusinzira ddala buva ku maama saidi y'omwana. Omukyala bamuleetera okukozi ewaka. Nedda yatandikidde ku muganda wange agenda ku mukyala agenze ku mukozi agenze buuza kabuuzo kokka. Omukozi gwe baleeta omukyala we yavaayo waka ate yasanga omwami ali ku mukozi. Maama n'amugamba oyo mukyala. Omwami okwagala omukozi kyoliko. Maama yamuleeta n'agamba nti mukyala we nga tayagala mukyala oyo gyali mu maka. Maama yaleeta omukozi era omukozi ate nga mukyala wa mwana. Babawoowa. Kakati oli kyabadde asose okubuuza kintoloseeko. Kakati bassebo banyabo mu kukola emirimu gyonna oba buzimbi abali mu transport abali mu buli wamu wetukolera emirimu mubamu haramu ne halal eva buli ogenda okulaga. Ffe tuli baimamu ba mizikiti naye ku muziki kuli haramu okwo kwolabo toyinza nakikkiriza. Buli mulimu gwonna gy'ogenda okukolera wabayo haramu ne halal. Owa transport jangu otwala amatooke jangu otwala embuzi jangu otwala embizzi. Anseri egi bw'oba okola emirimu gyo gyonna haramu mwewale. Buli ajjanga haramu kola ki? Zindiima. Omusajja ajja ku muzikiti n'emmotoka ya black, glass zonna ziri tinted glass za black n'akuba $5,000. N'akulamusa vidiyo zonna ziri ku simu yange webale tusomesa naye mbadde nkwagala kutuuka mu mmotoka naganja lwompowe n'oyo omukyala kyokka omukyala alina olubuto onjagala ompowe kati n'omukyala ono amaze okukuzizika emitwalo 20 naye ageezo zizo kasukaaliko. Kiba kitegeeza nti nze ziri sente zange zenkuwadde guno gwe mulimu gwe njagala onkolere kati watu ogukole mpa kiki naye nga bumanyi ekiwali mu kyaffe $5,000 gajja mu nsawo gazzeeyo nga ne budget gyatandise dda ku mutwe kati. Kati kyembadde nkulaga kiri wano nti emirimu gyonna gye tukola mubamu haramu ne kiki wonna woobeera ositeginze tusaba Allah tunyweze era omugambirawo nti munnange akasente kano kaakano
kubanga nze okuwa n'oyo benneetaaga bingi talina kubona lubuto taata waabo abamugaba famire kwata sente naye okuzijjayo mu nsawo zimudde nawulira osigalawo nyini emoka esimbudde nga wemasagga ng'ekongole esibaako naye nga bwekityo bwe kiri emirimu gyonna buli omu waali alumbibwa ebigezo oba oyagala oba toyagala oyinagala nti nze ndi muzimbi mulungi professional niba mpadde kyaki okuyambako essinzizo ly'abalimu bagenda okugattisa ku Allah bampadde okuzimba ekifo kumera kubako ne siteegi abaana abawala be bayimirira nga bambadde bute kunyapa basanyusa abagenyi mirimu bwe gityo bwe gitambula halal haram sobola tunyweze eva tusigale nga ku halal nti nze ndi musajja musiraamu sigukola tujja kuwa sente ono bbiya muteeke muli mankani ku cupa z'amazzi kyanzi sitwala biri haram oliya nga nvuze mu motoka amafuta gange ntuuse eno gye bantutte ng'ebiriyo byonna biri haramu kati amafuta sina na mafuta gankumyawo Kampala tuweewole kyogeza n'obisa ku mmotoka yo kyomusajja ono alina okumpa amafuta yalina okuntikka bino naye biri haramu tuweewole toteeka ebintu Allah by'atayagala Allah oli mugamba nti nze olwo amafuta nali sigalina naye neewola ajja zikuddisa okusinga okuteeka kubyata oleesere abantu omwenge batamiire oba bayambyeko okubatamiiza sanyusiza ekitundu kyonna okiyiridde entabaaza bakadde naye Allah n'asaasira bwe namubuuza nti yange akozesa mmeka n'agambuulira nalinako akasente kange ku simu okwo nenyaaka nti ate omuddu wa Allah ono idhinihi tabaraka wa taala nkamumuweleza naye ate oluvannyuma Allah n'atuddizaamu ffenna sente tekwete na dakika ziwera 40 nifuna akasimu akava eri bannaffe abayizi baffe bali mu Bungereza eyo nina ono kalizikiko bujja nkunoonya esimu nga togikwata kati okusinga okukwata mu haramu noonyiza Allah n'ogondera shaytan وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته